aha Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo akola ebyo abantu bye batasuubira era nga agenda mu maaso n'okuba nti alumya okukosa n'okunyiga eyali munankaniwe Rema kugata ne Monique niwe amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya. Bino bye biruma nno Rema ne Dr. Musa Ssebunya. Kenzo agenze mu maaso n'okuba nti asisinkana oba okuyingiza omuyimbi amanyikiddwa nga Alawune Damara Babara mu ggwanga lyattu Uganda. Musuuza Edirisa agenze mu maaso n'okuba nti ayaniriza n'okuyingiza omuyimbi munne Nakinku ng'ava mu ggwanga lya Senegal okugatta America amanyikiddwa nga Alawune Damara Badara abasinga bamuyita Icon. Wetwogerera omuyimbi amanyikiddwa nga Icon Lonely n'ennyimba endala nyingi ali mu ggwanga azekola ki lwaki Kenzo yagenze maaso n'okuba nti amwaniriza era nga biki Icon byagenda okuba nti akola mu ggwanga bye tugenda okuba nti tukutuusako mpola mpola tukwanirizaako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso namba luli Kiboya Maxudi Junior. Weebale kuba nti ogenda otambula naffe weebale kuba nti obeera wano eva weebale kuneesiga n'ogamba Limoja Jimso gwenna okuba nti mbeera naye ebbanga lyonna ngenda kutwala omukisa guno okugamba munnayuganda yenna ali e Uganda ng'oli faani wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Icon nti Icon already mwali mu kibuga Kampala mwali mu kibuga Uganda ajja tuuse ku kisaawe Entebbe essaawa 1:46 nga Edrisa Musuuza n'abasiraamu abalala be bagenze mu maaso n'okuba nti bamwaniriza. Icon musajja mukulu amanyikiddwa Alawune Damara Badala yazekola ki mu Uganda oba omuyimbi omumerika omusenego yazekola ki mu Uganda mpola mpola wanono Kenzo kogata ne timu ya Icon kogata n'abakulu n'abasiraamu mu gavumenti bagenze mu maaso n'okuba nti oboolyawo batubuulira omuyimbi Icon bwe yayingidde ekibuga Kampala already yakiyingira dda alina project yagenda mu maaso n'okuba nti akolera nga eno project bagiyita building Icon city in African countries era ng'ono omusajja agenda mu maaso n'okuba nti building a city amanyikiddwa nga Icon city mu kibuga Uganda mpola mu nsi yattu Uganda ekibuga bakiyita Icon city mu ggwanga lyattu Uganda era nga Icon omulimu yagutandikako kiteebereza okuba nti Icon yagenda mu maaso n'okuba nti agula ettaka mu 2018 nga project ye egenda mu maaso n'okuba nti ekwajja bukaku era nga yagenda mu maaso n'okuba nti eyimirizibwa olw'ebyo ebiteetagisa yadde nga pandemic yagenda mu maaso n'okuba economy y'ensi. Icon asazeewo okuba nti ayingira Kampala wetwogerera ali mu kibuga Kampala city eno egenda kubeerako hotelo gagadde egenda kubeerako hotelo gagadde egenda kubeera muzi hotelo gagadde egenda kubeerako studios eza music mpola mpola kogata ne videos mpola mpola. Ekizimbe oba eno city Icon city eteebereza okuba nti egenda kumalawo biliyoni za dola 6 mulambirira biliyoni 6 Icon building city in Kampala. Now the thing is why everyone lwaki Icon agenda kuzimba Kampala lwaki Musuuza agenda yeyaniriza Icon ku kisaawe Entebbe. What could be the hidden agenda why Icon is here? Kiteebereza okuba nti Icon bw'anaamala okukola ebintu bye byagenda okukola agenda ku meetinga president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abeeko ne plan z'amubuulira ne byagenda okukola. Nsuubirawo mukitegedde nsuubira mukitegedde Icon bw'anaava ng'amaze okujjajjukira aze nga invest Icon city egenda mu maaso n'okuba nti ezimbibwa. Kenzo ye yabadde behind omusajja ono yagenze mu maaso n'okuba nti amiitinga obusiraamu n'abantu ab'enjawulo mu busiraamu. So Kenzo musajja musiraamu Icon musajja musiraamu bagenze mu maaso n'okuba nti bakwatagana olumala Icon
gyagenda mu maaso asobole okuba nti amiitinga pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, asobole okuba nti amubulira plan ze zalina ku Uganda n'amawanga ga Africa amalala. Icon y'omu ku bayimbi abakyasinze okukola charity mu Africa, era nga ye muyimbi omufirika yekka ajjukira gye yava, ng'agenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo mu Senegal, agenze mu maaso n'okuba nti azimba site yemwe yemanyikirwa nga Icon City, employees abantu bangi, era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bazifunamu. Now mu kibuga mu nsi yattu Uganda, Icon yamaze dde okuyingira, agenda kukola ekintu kyekimu ekyo ekyokuba nti oba oliawo azimba ekibuga kino. Bino batandise okugamba nti oba oliawo Kenzo agenda maaso n'okuba nti akola ebirumya bakyalibe oba yali muninkiniwe Rema Namakula, nga bagamba nti oba oliawo abadde takisuubira. Bino n'ebirala byoba olinda episodes zaffe zidda kuba Mpitantambi Jimso, Rich Boy Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula nange ebbanga lyo, nangenda kusaba blood ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribing olwona tusobole okuta nti tutambula ffenna mpolampola. Respect.